Colonel Lindsey Graham omubaka okuva South Carolina mu Senate nga y'omu ku babadde bana Republican abatono abawagizi ba Zelensky era nga yamusisinkana nga tanagenda mu White House nga bino bimaze okubaawo bwe yali ayogera ne bannamawulire mu White House yabagamba Zelensky amagezi gemuwa alekulire kuba yetamanyi kuteesa Ukraine efuna omuntu omulala ajja okusobola okuteesa. Sabula bingo! Wafureka gwirawo! Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula bingo! Wano ku Chabasa buli lunaku. Beera namusana wangula ensimbi mu Sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gwateekako 2000 zokka. Ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula bingo ku Chabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula bingo! Wano ku Chabasa Fama. Era zitegeeza ki eri olutalo e Gaza. Olunaku olweggulo Lieutenant General Eyal Zamir yalayiziddwa ng'omuduumizi w'amagye ga Isirayiri omujja. Kati bukya Isirayiri etondebwawo mu 1948 ono ye muduumizi w'amagye owa24 mu mbeera etali ya bulijjo yajjiddwa mu kuwummula abadde yawummula emirimu gy'emagye yali yawummulira na ku ddaala lyabwa Major General Netanyahu gye yamuzje okumuleeta afuuke omuduumizi w'eggye erya Isirayiri. Adam Begere be Lieutenant General Halevi yalekulira ku ntandikwa y'omwaka guno wabula n'asuubiza nti ajja kuva mu office olunaku olw'eggulo kwega yawaawo ekiseera. Mu bbaluwa yeerekulira yannyonnyola nti kubanga obuvunaanyizibwa bwe yalina okutuukiriza bwamulema ng'omuduumizi w'amagye Bahamas ne balumba Isirayiri nga 7 October 2023 ne batta abantu bayitirivu. Kati yakkiriza nti ezimu ku nsobi ezaali mu ggye ze zaaviirako abantu abangi okufa n'okuwambibwa. Bw'atyo n'asalawo okulekulira naye nga yali yeetonda nadda. Netanyahu ye yagaana okwetonda ku ludda olw'ebyobufuzi ne General Halevi yali yeetonda nadda. Kati ku luno akiggusa asalawo alekulire ave mu kifo kino teyalinda kumugoba n'asalawo alekulire. Kati bwe yalekulidde Netanyahu kwe kuleeta Lieutenant General kati Eyal Zamir naye nga weyamuweredde obuvunaanyizibwa buno abadde munnamagye omuwummuze ate ng'era abadde ku ddaala lya Major General. Era olunaku olw'eggulo mangu ddala ng'amaze okukwasibwa obuvunaanyizibwa yatuuzizza olukiiko olw'okuntikko olw'amagye lwe bayita IDF General Staff Forum. Lulimu bajenero abakulu n'abakulembeze ba civilians mu ggye ly'eggwanga erya Isirayiri lw'olukiiko olukulu. Bwe yaluyise n'abasomera ebiragiro ebipya kwagenda okutandikira emirimu. Yatandise n'ebiragiro biyitirivu kubanga ekibuzo kye kibadde nti obukulembeze buno obupya bujja na nkyukakyuka ki butusiigira kifaananyi ki ku lutalo kubanga emundu yazikira buzikiza olutalo teruggwanga. Kakati enkyukakyuka eno etegeeza bingi kubanga ekyamazima endaba ya General Zamir eyawuka ey'ebintu n'enkwata y'entalo eyawukana ku nkola eya General Halevi. Nolwekyo osuubira enkyukakyuka mu nkwata ey'ensonga. Kakati mu lukiiko luno yategeezezza b'ofiisa abadde bamutegedde amatu nti ekisooka atonzeewo akakiiko akagenda okwekenneenya alipoota eyakafulumizibwa ekwata ku ngeri obulumbaganyi gye bwakolebwa ng'ennaku z'omwezi 7 October 2023. Jjukira gwasikidde ye yateekawo akakiiko ne kakola alipoota eyo era alipoota yafulumye. Kati alipoota eyo ono yataddewo akakiiko keekenneenye balabe biki ebirimu bye tusobola okuteeka mu nkola mu ngeri ey'okutereeza okwewala ekizibu ng'ekyo ekyabagwira ng'ennaku z'omwezi 7 October. Era n'abategeeza abadde bamutegedde amatu nti omwaka 2025 gugenda kubeera mwaka gwa lutalo eya of war. Era n'agaa nti essira mu mwaka guno alitadde ku luwannanda lw'e Gaza n'eggwanga erya Iran. Kati jjukira Halevi
ye abadde alaba lutalo kukoma luno yebadde ndaba yeyo ebintu onaze agambye araba mwaka gwa lutalo jukira Netanyahu n'abamu ku banna abali mu gavumenti baagala emmundu eddemu etokote mu luwananda lw'e Gaza nga bamaze okufuna abawambe baabwe kakati ofunye omuduumizi w'amagye nga mwetegefu okulwana era gambye 2025 ya of war mwaka gwa lutalo bwe bubaka bwo bwaguddewo olukiiko oba olutuula lwa IDF General Staff Forum eyasoose nti araba mwaka gwa lutalo naye nga essira aliteeka ku luwanando lw'e Gaza n'ayogera ne ku ggwanga erya Iran. General Zamir era yategeezezza nti ensonga endala gy'ayagala okusoosowaza yadde mwetegefu okulwana n'ayagala okulaba nga abawambe bonna bakomawo abalamu n'abafu agaye wakola buli kisoboka okulaba nti abo badda era n'asalawo mu ofiisi ye ng'omuduumizi w'amagye okutimbamu ebifaananyi by'abantu bonna abakyali mu buwambe era naga nti agenda kubitimbulula nga bonna bamaze kuggwayo. So byebimu ku bye yeeyamye mu lutuula lwe olusoose. Zamir era ayina enkyukakyuka ezembagirawo ze yakoleddewo ku abo abali madaala aga wansi. Ekyokulabirako aleese Major General Yaniv Aso okufuuka omuduumizi w'ekibinja ekya Southern Command. Ono yabadde avunaanyizibwa ku by'emirimu n'embeera z'abakozi mu ggye erya Isirayiri. Kati amufudde omuduumizi wa Southern Command. Adam bigere bya Major General ya Ron Finkelman. Finkelman yabadde aduumira Southern Command okuviira ddala mu kiseera kiringa erumbibwa. Southern Command yetwala ebifo Bahamazi bye balumba nga 7 October. Oyo mukama we Halevi bwe yalangira nti alekulidde ku ntandikwa y'omwaka ne Finkelman n'alangirira nti naye alekulidde era naye ng'awa ensonga y'emu nti yali mu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabo kubanga ekifo waali ye yali asooka okugasimbagana ne Bahamazi ne Islamic Jihad nga bazze kalaga nti obunafu bwe yayolesa mu ggye lyaduumira bwe bwavaako ekitabantu okubeera ekyamaanyi so yalekulira kati mu kifo kye muzeemu Major General Yaniv Aso. General Zamir era alonze Brigadier General Isaac Cohen abadde aduumira division y'e162 kakati okuvunaanyizibwa ku bikwekweto mu ggye lya Isirayiri. Brigadier Cohen akuziddwa n'okutuuka ku ddaala erya Major General. Abadde mu lutalo lino okumala emyezi 16 kubanga jukira nti division y'e162 yemu ku divisions ezibadde zenyigidde obutereevu mu lutalo ku Bahamazi mu luwananda lw'e Gaza. Kakati yafuuliddwa omuduumizi w'ebikwekweto mu ggye erya Isirayiri. Adam bigere bya Major General Oded Basyuk naye eyasalawo okulekulira abasinga ku bano balekulidde. Lieutenant General Zamir era alonze Major General Sami Tulgeman nga naye mabega eyo abadde yawumula amagye naye amugyeyo mu kuwumula n'amukomyawo yaduumirako Southern Command kakati amukomezaawo mu kumukomyawo obuvunaanyizibwa bwamuwadde kwekulira akakiiko kali akagenda okwekenneenya alipoota eyakoleddwa n'efulumizibwa wiiki ewedde. Alipoota etunuulira amaanyi n'obunafu bw'eggye lya Isirayiri mu kiseera we baba balumbira nga 7 October. Kati Major General Sami Tulgeman yaleeteddwa okukulira akakiiko k'abakugwabo beekenneenya alipoota ebirowoozo ebinaavaamu General Zamir byayagala okuteeka mu nkola mu kwongera okutereeza. General Zamir eraddidde omumyuka we Major General Tamil Yadai n'amugattako obuvunaanyizibwa obw'okunyweza eggye erya Isirayiri n'okuwandiisa abasirikale abapya okwongera okuggumiza eggye lino. Obuvunaanyizibwa obwo abuwadde Major General Tamil Yadai
omumyuka we. Omuduumizi w'amagye ga Isirayiri ono omupya era ajeewo ekitongole ekibadde kivunaanyizibwa ku nsonga eza Iran omuli oketta n'engeri okujjaŋŋangamu n'okwerinda obulumbaganyi bwonna obuyinza okuva mu ggwanga erya Iran. Ekitongole ekyo babadde bakiyita Strategy and Third Circle Directorate. Ekitongole ekyo akijjeewo obuvunaanyizibwa n'abuteeka mu kitongole ekirala. Ekitongole kino kyateekebwawo mu mwaka gwa 2020, kitongole kibadde kipya era mu kiseera ekyo yali aduumira amagye ga Isirayiri ye Lieutenant General Aviv Kohavi. Bwe yakiteekawo kyavumirirwa bangi munda mujje ne wabweru nga baga nti kigenda kubanga kikola emirimu ate egikolebwa ebitongole ebirala, n'olwekyo kyali tekyetaaga kubanga kyetengeredde. Kakati ekitongole ekyo General Halevi n'akirekawo, kati ono bwazze asazewo okukiddako, asazewo okukijjawo. Ampuliriza, General Zamir ono gwe baleese yagenda okuwummula amagye nga abadde emperekeze omuntu alinze okufuuka omuduumizi w'amagye okumala ebbanga, kubanga General Aviv Kohavi oyo gwe njogeddeko eyatondawo ekitongole kino ekya Strategy and Third Circle Directorate okujja okufuuka omuduumizi w'amagye, era ono yali ku mwanjo. General Zamir oyo n'amuyitako, General Halevi okujja era Zamir yali ku mwanjo ono n'amuyitako, awo yagendera mu luwummula. Kati laba omukisa gumukwatidde mu luwummula gye bamugye bamuleete aduumire eggye lya Isirayiri ku myaka 59 egy'obukulu. Zamir nga yali musirikale mu magye oba mu bibinja bino ebirwanyisa tanka, alagidde wabeerewo ekibinja ekipya oba kiyite brigade eya tanka etondebwawo, era mu biragiro ebipya byawadde ayagala abalwanyi bano baweebwe enkizo mu bibinja ebyenjawulo eby'amagye g'eggwanga erya Isirayiri. 88.8 CBS FM.